Okay. Mukama yebazi wa Buluganda. Ndi musanjufu nnyo okubanga osazeewo okutumbula MCF Radio emmere y'omwoyo gwo. Eddakiika ziri 6 eziyise ku ssaawa 6 ogw'emisana lya leero oba tugabe ettuntu lya leero. Amannya n'eddoboozi yenze Chairman Rodney omusajja ajjula omwoyo ku lwa Sumba waffe Sumana Kamate atasobodde kubaawo kasiga leero naye nga tujja kuba naye olunaku lw'enkya. Leero nze agenda okubanga nkwanjulira omuwanguzi n'okumutwala mu maaso mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mwenna abawuliriza yonna gye musinza okubanga muliza mwebale kuwuliza MCF Radio mali omwoyo gwo. Tuli ku 98.7 mu kibuga Kampala, tuli ku 96.0 side ze Fort Portal, ne tubeera ku 103.9 side ze Iganga, ate era tunaatera okubanga tutumbula Masaka ku mukutu gwa 10 katonyeze 7. Mukama atukoze obulungi obutagambika okubanga atutuusiza ku buwanguzi obwo, naffe tuli bawanguzi aba MCF Radio. Mbalamusizaako mwenna bali ku live chat, mwebale kubanga mutumbudde, mwebale kubanga muwuliriza. Mwenna abawuliza abali ku 98.7 abali kale ku mukutu guno gwa wano, mwenna tubaagala nnyo byali byosinziddeko okubanga owuliriza. Mukama akutuwere mukisa. Programu ekutusibwako abanaffe aba Prosper Junior School abasangibwa e Nabweru South, abanaffe bano basomera primary, balina ebyenjigiriza mutindo gwa mulembe, abaana basomesebwa mu ngeri y'omulembe, balina taxi ezisomba abaana, balina ekisulo kwegamba eryegamba ku masomero. Ku mulembe guno gw'osaanidde okubanga otwalamu omwana wo, omwana n'abeeranga wa buvunaanyizibwa ddala. N'olwekyo bakwasa abaana tojja kubanga wejjusa. Omuwanguzi waffe abazadde okutuuka era ateeredde entende, kamusabe ababuuzeeko ate oluvannyuma tugenda kubanga tweyongerayo. Ssebo tubuuzeeko ate oluvannyuma tuneeyongerayo. Ssebo nsanyusa okulaba era abatuwuliza mwenna bassebo ne bannyabo mbalamusiza mu linnya lya Mukama waffe Yesu, era ne mbabuuzaako nti musibye mutya ettuntu lya leero. Weewaawo katubuulira amannya ate tulyoke tugende mu maaso. Amannya gange Samuel Kaweesi Saamanya. Ssebo. Okay. Saamanya tusanyuse nnyo naffe okulaba n'okuwuliza. Waliwo nagambye Chairman webale kuba kiraka, tusanyusa okuwulira. Welcome. We are glad to hear you. Be blessed. Agambye Yerona mulala agambye Yerona okay. Abadde abuuza gye gyaliwa tasobodde kujja just olwaleero naye nga tujja kuba naye enkya. Onagambye nti okay. Onabadaga nti gunjira bengenda kuba mbategeeza ono mulala naga nti taxi ya Yesu taxi si tulese. Okay, kakati Ssebo twaga abantu bano okubajjayo ekinyusi naye twaga kutandikire wano katono. Bakuzaala ludda wa ng'awo okula family oyogere katono awo, then oluvannyuma tujja genda tukisonjera okunaatuuka ku bujulizi. Atuliza obujulizi buno butasande kubanga osobwa. It's an amazing testimony. Nzaalibwa mu Nakaseke district, Nakaseke East, ekulemberwa omubaka Lutamaguzi Semakula. Okay. Egombola bagiyita Kaasangombe, omuluka Nakaseeta ng'obimanyi. Ekyalo Lukabala. Essebo. Egyokulira gyenakulira. Kati family yali etya? Family yammwe eyo efaanagana etya? Family si nnene nnyo naye tebyali byangu. Essebo. Okay, kiki ekyali ekizibu? Nze mu kukula kwange muzeeyi wange omusajja saamusangawo.
era saamulabako, nawulira buwulizi nti yafa mu ntalo z'ekinaana eyo saidi z'ekoboko. Yali Koboko. Ekitegeeza basenguka busengusi ne badde eno. Eno gye twali mu kyalo naye ye gye yali akolera. Kati saamulabako. Nakula na maama. Okula na maama. Maama gyali? Naye yamala n'afa. Mu 99. 99. Mu 99. So kati mu kyalo era ekitegeeza mu kyalo yo obeerayo bbanga lyonna oba? Kale mbaddeyoko ebbanga erisinga nti okuva mu buto ne mu kusoma awo, naye nga saasoma nnyo kuba tebyali byangu era saasoma nnyo. Kati awo obulamu ne buzibuwala. Kati nga mu 92 awo nenvaayo mu kyalo nenzija e Kampala. Okay, mu 90 watuuka mu Kampala mu 92? Yes. Okay, walina emyaka gy'emeka mu 92 awo? Nali nkyali muto, myaka nga 13. Nenzija neeyiye, naye nga naye ate era tebyali byangu kuba nali emyaka egyo mito. Ate nembeera nga saatuukira mu mikono gy'abantu batuufu. Kale obulamu nabwo ne buba buzibu. Gye watuukira mu baani? Waliwo mikwano gyange gye natuukira. Ese. Okay. Kati okuva mu 92 wali okola biki? Nali nkola gya butembeeyi. Obutembeeyi? Ng'otembeeya biki? Natembeeyako ku bisikuiti. Nentembeeyako ne ku bizigo. Nemala nembivaamu nenkolako ne mu butale nga ntunda cakala. Cakala abantu banamuza kugeza nga amabaafu, amanda ga rediyo, ebitabo, ebintu bwe bityo. Kati nokola mu katale awo kumala nga tutambula mu butale obw'emibuulo. Ono saidi eno ne busimayikali eno nawe wajjawo katale kaawo? Awo sajjawo kusinga nga tukoma wali Kibuye katwe bwe tutyo bayita ababiri oba Ntebe bwe butyo Nakawa. Naye abo wankulukuku sijjangawo. Naye ng'okamanya akatale k'omubuula kaliwo? Nkamanyi. So kati obutale buno bwo wabuvaamu ddi oba si wabukola oba nakati okyawukola? Kale namala nabo nembuvaamu. Kati mu 96 awo namala nempasa omukyala. Mu 96? 96. Kati awo nga omanyi nti bw'oyingira obufumbo wabaawo ebitali byangu. Namala nenzirayoko mu kyalo. Mu bufumbo? Nembeerako mu kyalo n'omukyala nennima. Esebo. Okay. Nobeerako mu ekitegeeza kati awo 96 ozeeyo Nakaseke? Nzayo Nakaseke. Nentandika okulima ebikajjo n'amayuni ga bwayiise. N'okukola obuli mulimu obusobola okuleeta ssente. Esebo. Okay. Olwo omukyalo ono okyali naye oba? Omukyala twamala ne twawukana. Ki ekyabaawula n'omukyala? Obulamu tebwali bwangu. Kati omukyala yamala n'afuna omusajja omulala. Kiki kyotegeeza nti obulamu tebwali bwangu? Kisitegeera. Omanyi omuntu bw'abanga tannalokoka wabaawo ebitali byangu. Kuba mu bulamu obwo nti nali nnyo omwenge. Wali mutamiivu? Nga jjukira waliwo eggambye nti nakulira ne mu gurupu nga nayiga n'okunywa enjaga. Kati obulamu tebwali bwangu. Omukazi ono yamala n'afuna omusajja omulala. Enjaga n'omwenge tabusobola bigumikiriza?
kale simanyi nti oba kyekyaviirako ekyo naye twamala ne twawukana naye agenda n'omusajja oyo. Esigeza enjaga n'omwenge byali bikuleetera okubanga omukuba leka mukubangamuko kibooko kuba era ebyo tebibula mu bulamu bw'abantu abatali mu Yesu. Wamukubanga obadde otyo tugamba. Okay, so kati soko nga tukyali awo wenyini oli n'omukyala, oli mutamiivu, oli mukyalo, kakasente kaali kayingira oba kekamuleetera okubanga afuluma, kubanga obutamiivu ogyeko obutamiivu n'enjaga akasente ko kaali kalabika? Akasente akatonotono kaali kalabika kubanga bwe natuuka mu kyalo nalima nenima ddala ennimiro nga nnene nga nsobola okufuna sente mu bikajjo mayuni gabwayise ngaago n'ebirime ebirala nga nakati. Newaka waaliwo emmwanyi nga nogako nenfuna sente. Okay. Okay, kati oyawukanye n'omukyala agenze, osigadde mu kyalo kye kyaliwaawo? Awo namala nembeerako awo okumala ebbanga. Kati oluvannyuma lw'emyaka ng'ebiri nenvaayo ate mu kyalo. Essebu neŋŋenda nentandika okubeera eyo Nakasongola. Essebu. Okay. Nakasongola wali okolayo ki? Watuuka Nakasongola oba simuso oyinza otubulira kiki ekyakujja Nakaseka ate nga olamu wali okola ate olwekugenda Nakasongola? Kati waliwo mukwano gwange yajja nambaliramu nti amanda gafuna. Netugenda naye nentandika okusuubula amanda. Essebu. Notaka okusuubula amanda? Na amanda wagasobola kumala bbanga ki? Amanda mbadde nga kozeemu emyaka nga 6. Emyaka 6? Essebu. Ng'oli ku manda. Kati wano ng'osuubula amanda wali singo? Kale kati omukyala oli omukulu bwe twayawukana naye mu 2000 makati gaago namala emyaka 3 nga siina mukyala. Ng'okati okubeera Nakaseke? Ne Nakasongola nemala nenfuna omukyala mu 2003. Nobeera naye? Nembeera naye okutuuka we bankwata. nga tunakutuuka eyo gye bakwatira, sokatudde wali ng'oli Nakasongola osuubula manda, byo byatambula bitya? Byali bitambula bulungi. Byali bitambula? Byali bitambula. Nakasongola olamu nga butambula? Olwo kiki ekyasinga okutawaanya? Wali omukyala mwali bitambula bulungi awo twagala? Ano gwe nawasa owokubiri twali tutambula bulungi naye nga bw'omanyira tebibulamu ebitabula embeera z'amaka. Nga bwe nagaye nti nali nkozesa ebintu biri, omwenge sente oluusi bw'ozifuna ogenda n'onywa n'okunywa enjaga, naye nga twali obulamu tubutambuza. Kiki ekyakuleeteranga okunywa enjaga? Omanyi nti sitaani ye bw'aba nga ali mu muntu tomanya bubi bwa kintu, nti bwe nanywanga sigala n'enjaga nga ndowooza nti bye biyinza
okumpumuza mu birowoozo oba nti bireeta amaanyi, kuba abantu bangi balowooza nti naddala abanywa enjaga ye bwaginywa abaalaba nti afuna amaanyi oba nti eba erina kyemutya ye naawulira mu mubiri gwe nga ali bulungi. So kati wawulirangala bulungi, tewali bakubulirirako okulekeraawo mu njaga? Baali bangi ddala. Naye nga toyinza kugivaako? Nga si kyangu naye nga bwabo nafuna bangi, ne bwabeera omukyala yennyini. Yakubuliranga naye nga sisobola. Olwo ono owookubiri ye gwofunye tewamuteekangamu kibooko ng'omaze okunywa? Kale twatabukangamu naye tebyaliwo nnyo ebyo byokumukuba. Nawulira nti omuntu wanywa enjaga, omuntu wanywa enjaga abeera awulira asobola okusitula oba katugeze piira obanga ekizimbe kalina gwe waginywanga wawuliranga otya? Wawuliranga amaanyi? Wawuliranga abazungu bakuva mu mutwe? Kiki ekyalingawo? Kale nze nali nga bwenjinywa empa okukola nga bwemba nkutta omulimu ngukolera ddala n'amaanyi. Nga bweginywa ekuwa kukola, ekitegeeza bweginywanga osobola okukola? Era nga bwoba siginywedde nga mba sijja kukola bulungi, mpulira nga amaanyi tegabaamu. Ate omwenge kiwabigattanga bibiri omulundi gumu ng'oteekamu enjagala n'olyoka n'okola? Omwenge tekiba kyangu gugatta ate n'okola, naye mu biseera ng'onyuse nga nyinyusa awo nga ŋŋendako mu bbaala n'ennywa, naye nga bw'oba okola tosobola kunywa omwenge ate n'okola, kuba gwo bw'onywa omwenge gwo guyina engeri gye kukwatamu n'obeera nga tosobola kukola. So esekeza ogambye omwenge wagutandika mu bigurupu ng'okyali nakaseke, wakati awo paka n'oguleka waliwo myaka emeka? Okutandika oli myaka emeka? Myaka gyali mingi, myaka nga 13. Wagutandika oli myaka ng'emeka? Myaka nga 13 nga wenagaye nti nabeeranga mu gurupu nga tugenda mu mabaala ne bagula n'ennywa, ate nga nange olwo ntandise okufuna akasente. Nga mwegulira mwanganya mwenge kikaki? Ebiseera ebyo gwali guno gwa bwakata? Ebika by'omwenge nga bingi, bbiya, walagi yennyini, n'ogwo omulala omuganda oba kwete, n'ebyo okusinga bibeera mu byalo. Kati eno e Kampala ng'okusinga bbiya na walagi ono w'omubidomola. Kati otuuse e Nakasongola, omwenge ne walagi bikyakutawaanya wakati mu kusuubula amanda. Omuntu bw'anywa omwenge ebiseera ebisinga abulwako keyeekolera, gwe wasobola okubaako akantu kosobola okukola? Era tekaali kamaanyi nnyo nti ebintu ebyo bitwala ssente. Kubanga omwenge tegwakuleetera kuba na bwenzi oba na bikinaki kyonna? Era ebyo tebibulamu. Kati tubuulire awo enjagala otusimbire. Omwenge guno gwakosa gutya n'enjaga? Omwenge n'enjaga byakosa obulamu bwange nti byantwaliranga ssente, ate nga bwenywa ku mwenge nti okwana, kati n'otandika okuba nga okwana abakazi, ate nga nabo batwala ssente zewaali badde oluusi obaako kyokola zisobola okuggwawo nga muli mu bbaala. So omanyi kyenjagala? Njagala otufulowe nga tubulire, kubanga wanagamba nti wakwana, so kati kubanga wali mufumbo, walina omukyala, naye ng'olina n'abakazi ebbali, kati abo njagala otubulireko.
bwe njagala otubuulireko abakazi wakati awo tulina Kasongola sooka otubuulire abakazi bano bo wabafunanga otya era baali bameka tubuulire ku bakazi abo. Abakazi nga bwomanyi nti omuntu omusuubuzi wonna wootuuse osobola okwana omukazi oba n'ogula kuba bamalaaya babeerayo mu matawuni. Kati bwe natuukanga nga nsobola okufuna yenna gwe ŋŋamba ate era nga tebagaana. Okay, nga tebagaana. Andi kati njagala otubuulire ku bakyala bano baali bameka? Sisobola kujjukira muwendo gwabwe. Baali bayitirivu? Baali bangi naye nga si bangi nnyo. Baali nga bameka? Bayinza okuba ndowooza baba batono baali nga 10. Ekitegeeza tobajjukira muwendo ogamba? Okay. Alright. Abatuuliza tugenda kufuna muka break katono nnyo tukube ku bulango bwe tukomawo tugenda kwengera okufuna obujulizi okuva eri omwanguzi. Abali ku live chat message za mwezi laba nzisoma era ngenda kudda mbaddemu temujjaawo musigale nga muwuliza katikomewo. Owuliriza 98.7 MCF Radio emmere y'omwoyo gwo.